ebigambo nga bisatu bibiri gwe ng'omuzadde maama azaala bebecool n'abaana abalala bonna nze manyiko babameka omulala Sebunya omulala David Nagadya Sara Lizi Habati nganze egambe nina engeri gye ndi mu family bwenti ninayo ne Alani anyway kati Mebo yali take Mebo nakimanya ajja kukalabaka nja kamuweereza ate bambyagala nnyo okuyamba mwala mulokole nnyo Mebo nkubuuzaako nze herbiekinguganda nze Herbert Setumba neddira nkima ndi muganda wo si bwe kiri kakati mami mbadde njagala tufuneyo obugambo butono nnyo ku bebecool ne ku baganda babalala bebe ono ebigambo bino naye nga maama ng'omutabani anaabiraba n'abiwulira n'agamba maama nenyumirizaamu kino nekino mwenyumirizaamu mwana namukuza bulungi obuvubuka bwe yabuyiseemu tebubadde bwangu kwegamba bamukuza nga ebizibu byamukuza nga tannakula naye ate n'abirwanyisa musajja wakulwanyisa bizibu ate busa ebintu bingi nnyo nebaza Mukama ayise mu bingi ye bomu simanya amasasi accidenti naye somozebwa kubadde kungi nnyo mu bulamu nnyo naye era Mukama bannange bw'aba kyakwagala era Simakula yayimba yawo oluyimba oluga nti Katonda bw'agamba nti yes teryaga nti toobe kati ne Mukama n'amuyamba ate era naye n'aba mukakkamu muntu wakwesonyiwa bintu byansi ate nebaza nnyo abantu bonna bonna abamwagala wesibadde kubanga bamwagala bamusitula waliwo famire ngaeya mukulu wava muno nzijukira nga atandika bwati mukulu wava muno oyo yamuwa pajero eyo pajero nefuuka ekirala Kampala road awo pajero awo mwebaza wonna newandyani omukulu nanyini wa bagiyita batya baye mukulu Lubega oba yaane bonna abo mbebaza bamwagadde nnyo kyali Lubega mwebaza kubanga kwegamba bamuwagidde bangi nnyo bangi sobola kubamenya abamu sibamanyi naye nga mbebaza kubanga bamusitudde babadde bataata ne bamama abamu abamwagadde mbebaza enoko neteekako omukyala muwala wange Zuena yebale kubanga ate naye abadde mpagi luwaga okumugumya mu mbeera gy'abadde ayitamu era Zuena zikale famire yonna baganda bange bakulu bange buli ekibadde kibaawo badduka misinde nga siriiwo buli kibaawo kati bonna njagala okubeebaza baganda bange Kate Sepuya Joyce Kyaterandeke Rosemary bangi ate ne baganda bakazinizi bangi so abamalayo naye mbebaziza wamu nga famire mami watabadde kubanze nno ndi mami nnyo nabeeranga era mami okomawodi naye nakomawo Mukama naye lwakuba nti nakomerawo mu covid yakyansibye okutuuka ku bantu era kinnuma naye mwena be sinatuukako Mukama mulungi kanatuwa obulamu nja kubatuukako mugwanga mwoli muganga bwendi nnyo banne natuuka ate si poliisi yeyandeeta najja bulungi nga nsiibudde n'abazungu ne bansiibula kati mulange naye Bebe Mukama amuwa omukisa kubanga era ne bwe mbadde eri abadde andabirira ate nga atandabirira nga ne bwajja kukyala mu kyaki ng'ajja n'asaba
mukanisa ye ya St. Paul St. Paul gayamaanyi yamaanyi gye badde emikyaza n'asaba ne tubeera ne ku mikolo kinaki era mutabani waabwe nnyo ate ne Reverend gwe baleeta Reverend Michael Kafeero omusajja wa Nkima kwegamba ab'Enkima buli wendaga tulinga emutyendi everywhere you go kaakati ne mwebaza kubanga kati yasobola okufunamu okuzimba okufuna waasula kirungi nnyo era ndowooza bannayuganda ate na apartment zino zinaba zireesa obuzibu kuba ate abantu bajjumbidde nnyo okusula si kibi okusula obulungi naye ng'abantu naawe nga mwoli kasente okakuŋŋaanya kufuna kataka ttaka terivunda nga tereka naye bakugambira mulabe talioli ettaka lyongogira kinga otereka kuba teri kirungi nga kuba nti olina wosula ne bwosula enjala ne bwonywa amazzi ekiro kasita oba nga osulawo naye nga mwebaza Bebe musajja nnyo mukozi nnyo okuva lwe nabeera naye ng'asoma mukozi mpaka olwaleero omusajja mukozi kwega ne bwe yajjanga mu Amerika nga teyeebaka ate akola Kampala akonekitinga olaba oti genda wano kati gundi genda kati nga ziwera saa 9 ogw'ekiro nga ye lwagira ki eno nga bukya ng'azuukuka ng'atandika nga teyeebaka misana kubanga eri misana enaatema baba mwebasi era wenamuga nti ono mwana teyeebaka asula akola bannange mumuvuma mukola mutya naye omusajja yo mukozi nnyo era mwenyumirizaamu si kirala kukola ali hard working. Okay, bana ebyo ndowooza mubiwulidde kakati mami twebaze anyway aba St. Paul nga mami tanneebaza aba St. Paul mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Suzani oyo ye mpajiruwaga Reverend Kafeero Michael oyo naye mwebaliza ddala neebaza omukyala Roy bannange tojjanga okwo mukama muwa omukisa Roy mukama akuwe nnyo omukisa neebaza Grace Mama Gireni Mama Sunday School oyo nno walwali omanyi tubeera okwo nanjerekajereka naye Grace naye nkwebaza nnyo neebaza bannange abantu abadala ba program zange abe Saudi Arabia abe UK mukyala Harriet we UK mukyala omukyala ali wano ate nno munaye ali wano tali bweru mukyala mwita Phoebe mukyala oyo ate ye naye ayambye nnyo bambi abantu kuva ku muntu ali e Uganda naye nga sookwata emitwalo 5 n'agiwayo ne muyamba abantu mukyala oyo mwebaza nebaza mukulu Jimmy naye ali London awo mukyala bane bangi nnyo waliwo omuvubuka awo asinga okusharinga ebintu byange yeitoba I'm the only son of my father waliwo bane bangi sinza bamenya ne bama Sauda Kavuma mukyala Kavuma Sara mukyala naye mami muyita mami mukyala mukulukulu ali UK yo kati nze nebaziza ogwange musubscribinge musharinge mami kazindalo kako bannange neyanziza nnyo mutabani wange muzzukulu ate kansooke nebaze ggwe kubanga ofuddeyo nnyo obuvunaanyizibwa bw'otutte bwewakwatako Katonda kale yabukuwa naye wali tomanyi nti oyinza okukola ekino ekifaana bwe kityo naye Mukama ayongere okuwa emikisa n'okwagaza omulimu gw'okola weyongera ogwagala kubanga mugazi si mutono mugazi muli munene nnyo tunuulira nnyo ebintu kubanga era buli lw'omuntu bwakulaakulana oba bwakola ki era eriyo abajja okukiraba okulwanyisa naye gwe oteekawo bayibuli oteekawo Katonda oba vanjiri oba Kurani
bwe ng'okeera ng'ogamba nti mukama nze ndi mu kuyamba bantu bo wegamba tolwana na nsi kyekyokka kyenkukutira kuba omuntu atandika ekintu kye abantu ne bajja ne bamubeerera kizibu so nga bw'otandika ekintu kyo kiba kikyo gwe wakitandika naye ng'abalwanyisa they are ready okufightinga ate nga tewali kyekiri kyewagambye nga tewali nsonga takumanyi takola ki naye batandika okuga nti oyo ne Museveni yamuwa ssente okulabirira okuwa abanaku teyazirya bayinza okuteekako ebintu okitegeera naye nga tujja kubeera mabegawo tujja kwongera okulaba nga ekintu kyotambuza naffe tukibeeramu kigenda mu maaso kati njagala okwebaza ennyo kanisa yange eya St. Paulo bali nnyo mwebalire ddala bubaka bwange mukama bawe nnyo omukisa Reverend Michael omukyala namulaba naye mukama nga bwali omulamu bamala okuŋŋema ajja kugenda mulabeko nkyaleko ne wa Bishop Sebagala ndabeko ne ku bakyala bakristaayo byonna byonna mukama bimusaba abinterereze naye mwebale nnyo mwebale kwagalana mwebale kunjagala Susan webale omulimu kubanga kati gwe chairperson w'omulimu guno naye webale nnyo ate n'omwami yebale kukkiriza kwetaba mu bintu nga bino kubanga era bwaba takukkiriza nawe omulimu gw'ebintu tukola bulungi ne mama Sempa webale kuzaala omuwala oyo abaana abo balungi nnyo kubanga balina omutima mulungi njagala okwebaza omukubiriza ekkanisa Sebuufu Okwagalanyo webale kulabirira abakristaayo bakwenyumiririzaamu nange eno nkwenyumiririzaamu njagala okwebaza omukyala Mukasa oyo naye w'amaanyi nnyo bwe babeera wamu ne Susan ne Roy ne bapulaninga ekintu nekiyitamu mwebale mwenna banange sibamanyi abalala besimenye manya mwenna mbamanyi gye muli naye akadde tekatuwa nnyo wa radio oyo gwaleyagala mukulu simpo mutabani wange radio Uganda Boston simpo oli otya munange gyebale oweereza nno okola omulimu gw'amaanyi nnyo nange ndi wano nafunyeyo abaana abaleera aba radio bengenda okubenzaala ndi ku mukutu simpo sekonde ensereko ndi ku mukutu nkwagala nnyo bw'ojjanga e Kampala onkubiranga nenkulabako banange oba naawe nojja nondabako naye nga mukyazaako nga naawe oli ojja mujja kwekyaza nnyo kati neneebaza bonna bana Boston ninaye abalala batali ba mu kyaki yange naye ng'ate nabo bakkanisa bonna mbatumidde aba St. Luke Reverend Nakyeyune kutumidde nnyo abakyala bakristaayo mwenna aba St. Luke mbatumidde nnyo St. Stephen nayo gyeri naye mbatumidde nnyo bannange mbaagala nnyo saabasiibula naye natuuka bulungi nnyo mwenna Ugandan Community Boston nze nkimanyi munjagala nnyo Damali nkumanyi saakusiibula naye gyendi awa mwebale kundabirira waliyo hajati bannange nkwagala naye saakusiibula naye tonnenya ebintu byonna nga mubimanyi nentumira muganda wange Katasi omukutu guno gutunuleko era gwe nkusigidde ekifo kyange entebe yange mu St. Paul ogende nga onkiikirire era aba St. Paul bannange Katasi gwe mbamuwa ekifo kyange n'ensawo yange mwana ateekanga ebirabo byange kakati oyo yajjanga okunkiikirira mu St. Paul excuse me naye ebyo bangi nnyo naye siyinza kubamalayo naye nga basinga bawulidde kasurprise ko kawisiza katya kasurprise bannange ate kasurprise kemwangira ate nange ku Good Friday nendyoka nkola kasurprise kano kwega Katonda
yakawa omukisa aliwo olwegundi gye twayimbanga antifone nti gabanga ebintu byo nti ye tali kubaggwa enkoona naye nange mwampa nange era ku good friday nange neŋŋenda kkiro emwemu nga njigaba saalya nzekka era neyanza nnyo mukama bawa omukisa olwaka surprise ako. Kale atulaba oli ku herbiekinguganda Uganda. Okay, oyo gwowulidde ye mama waffe omulungi, mama bebecool, mama big size, mama Samari, mama David, mama Habati, bangi nnyo nga wawulidde abamenya. Yebaziza nnyo abantu b'omu America, Boston, abantu ba St. Paul Anglican Church. Nyongera okubategeeza bannange naddala nsuubiza abantu bonna abangoberera abantu abagoya herbiekinguganda Uganda nti bannange tuli ffenna sigenda kubayiwa bebasa okay kale mami waffe ng'akomyewo okay naye no bwalange gwe mbadde nerabidde Saidati Texas n'abalongo wasa ne Kato Judge is here waiting for you. When you come back please come and sleep with Georgia in the same bed. Okay mbadde nno obubaka bwange bakitata okusuubiza twalize wamu St. Paul yonna mami nga kwoli Suzani Roy n'abalala bonna abagobera picking mukyala Alieti bangi bannange yasooka okusomesa Sunday school omwana oyo mwerabira oba lwaki erinnya lyerabidde anyway okay waliwo omukwano gwange awe ewungereza bamuyita mukulu Walter ano ali mu America Walter mukulu oyo naye bambi annyambako nnyo biseera ebisinga nga tukoze tutya kankuweerezeeyo ku myotopinga obagulireyo sukaali banawe bali kubeera na mutima mulungi mukwano gwange awo naye yafuuka wa Luganda twasoma ffenna kuva P1 paka senior 2 Kaweke Sofas ali Canada awo oyo wamusambi wa mupiira naye Kaweke nkwebaza byonna waliwo Elia ali mu America awo waliwo Maka ali mu America awo bangi banaye bantu bangi nnyo abandi emabega wana bagamba nti herbiekinguganda genda maaso naye mbasuubiza ekintu kimu banaye sigenda kubaswaza ngenda kukola nga buli kisoboka mumanyi gye twatandikira naye kati ne suuti tusobola ne suuti tumabi tojjukira gye twatandikira obusaati bwaffe buli omu alina waatandikira naye kati munnange naffe tutandise okwambala ku bintu ebyabagagga bye twayitanga ebyabagagga esuuti z'abagagga naye kati I can afford a suit ate njagala okwebaza akutte ekifaananyi nange bamuyita mukulu Victor eddala ate n'omulala bamuyita Baka Victor erinnya eddala ye Victor Katongole William munange thank you for so much kubanga muli musimu tono by the way naye mwebaza omanye ebintu bino bwe tumala obikwata wano wabaawo omulimu ogwokubiri ogw'okweditinga omukulu oyo sijja kulimba by the way ne Katonda mwebaza olwa Victor olio jjajja Asafu waliwo Baka tebansaba ssente abantu abo sijja kulimba era tujja buzire tukola wabaawo ssente tugabana tewali temugabana ate tugabana ekyo ekitaliiwo so Katonda ekisinga okubeera ekikulu mwami ono naye mulokole nnyo yasaba so amanyi feesi yo balwaki noza n'omuntu gwanfaananidde munnange tukkiriza nti God is timing terimba waliwo timing tomanya tulibeera awo ne tukuba kiddiiru kyaffe ne tujja kulabako mami nga ffenna I know ate kwegamba kati omulimu guno guplaningire kuba kati oyinza okutuuka ebiseera ennaku enkulu nakinakyo nga nti
bannange betukola nabo get together party so that ne bwe mugenda ku gundi ennene ennyo ne mu presentinga bye mukola so that ensi abantu bonna ne bamanya ekyo kintu kikulu nnyo kwegana ekyo nakyo kikuwa ogira ki okugaziya ekintu kyo oliba oliawo ng'ate okola office ng'ebintu byonna byonna bikusanga tunaweereza kirondo okwebrandinga obulungi era yakimanyi tusettinga set it kwa aliya kubanga before abalala okujja awo ne bakiteeka mu mangu nnyo naye bwe mbanga mukipulaninga it's much better. Ndi mabega wammwe n'abalala bonna ate kenkuyina gwe mami ebisigadde byonna mmanyi bijja tambula tujjanga kusaba ne Katonda tukaba mpitanga nze nagambe wendi mpitanga n'ongamba leero no Sunday nkwagala tusabeko naawe nja kukeeranga nzije tugende tusabeko kale bana tugenda basiibulira wano manyi ebiwooma biggwa bikola ki biggwa byokya kale mbadde herbiekinguganda muzukulu wa Mugema ne mama waffe Samali Sepuya mama wani mama munene mama Serebu mama bebecool mama nina amanya 10 galeke tugamalayo okay kale ata 10 nampeera abatukumire mbere bulungi mweraba by the way okwetuli mami tufune sale sibula abatulaba kale kajimbire mu Suzani akagundike bandeeta ekitabo kale Yesu byonna abimanyi Yesu byonna abimanyi kitundu kimu Yesu byonna abimanyi kinsanyusa antwala ye ku mabbali nange kamugoberere kinsanidde ebiriba osibitya bwantwala nze ebitayinzika jali byasobola byamalaye gwenjagala ndoza mutegedde okuyimba gye kwava bawadde baga bebecool muyimbi mutegedde okuyimba kuva eri musaayi kale ndoza tusibulira awo bannange mweraba mbasiibudde nensanyuse nnyo era ndi wano essanyu linzita mukawe wa kalungi mubeere bulungi mweraba bannaye mukama bakuuma bali Boston naffe ne Uganda akawewo tusabe kale mukama affe omulungi twagala okwebaza mukama olw'olunaku luno olw'akaseera kano mukama kewateekateeka tewali omukufu eyamanya nti lunaku luno tulibeera bwe tuti naye gwe olw'okubanga byonna obimanyi watumanya taata njagala okwebaza olw'abaana bano batambudde olugendo okujja mukama okunsisinkana netubaako byetwogera era n'ebyo mukama ebirabo bye baweereza mukama tukwebaza nnyo taata nkwebaza olw'ekkanisa yange ya St. Paul kubanga endeze ebbanga lyonna lye namalayo ate mukama nonziza bulungi nentuuka mu nsi yaaboffe taata mpaayo abaana bano mukama omulimu guno gwe bakolanga munene nnyo yongera oguwa omukisa mukama obayira omukisa mukama obawa omutima omulungi ekisinga byonna obawa obulamu obulungi mukama nga balabirira abantu bo nga balabirira abanaku mu nsi kubanga taata wayagalanga nnyo abanaku okujja gy'oli naye taata n'abaana bano omulimu gwe bakoze mukama beetadde mu kifaananyi kirungi yongera okubawa amaanyi yongera okubawa obulamu
era ne bannaabwe bonna bebakola nabo Mukama naffe ffenna basuubira okuyamba ekibiina kino Mukama yongera otuwa obulamu otuwa amaanyi otuwe n'amagezi kubanga era ekisinga obukulu bwe tuba tukusaba Mukama otuwa obulamu n'amagezi ate taata tuwa okwagalana nti okwagalana ffenna kwe kutugatta era bwe tunayagalana na buli kimu kijja kgenda bulungi Mukama njagala okuwaayo reverandi wange Mukama yongera okumukuumayo gyali Mukama n'endiga ze Mukama zonna zalunda yongera okubawa omukisa bonna Mukama bonna abali e Boston obakuume kubanga bali mu nsi eteri yaabwe naye nga yaabwe naye nga bannayuganda Mukama taata mpayo amaka gange gano mwembeera mpayo abaana bange mpayo abazzukulu bonna Mukama nkwebaza kubanga obakuumye nkwebaza olwabo bonna bennasanga ate nkwebaza n'abo bewayita byonna twebaliza wamu tebirungi n'ekibi tunabyebazanga omulundi gumu taata ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiina kale mbere bulungi amiina mbere bulungi mweraba